Taffe Ssaabasumba Bwana mukulu abantu bonna abanjudde era kansabe ffenna twekubireko mu ngalo olw'okusoma emmisa eno ne Ssaabasumba. Kyokka mbadde ndudde okusoma emmisa ne mukoddomi wange Robert Kyagulanyi Ssentamu. Anti Wambogo era nze simumanyi busajja kubanga mwannyina yafumba ewange. Abaganda bagamba awasa mwannyoko takumanya busajja. Lwa nsonga eyo naye nsanyusa okukulaba ne Baabi naye mbadde ndudde omulaba. Nammwe mwenna naye ow'ekitiibwa Muyingo naye mukoddomi wange tamumanyi busajja kuba mwannyina ze yamufumbira. Awo nno bwe bityo bwe bitambula ebyaffe ebya wano ebya Buganda. Mbalamusizza nnyo era nebaza Ssaabasumba okutukulembera era weebale kututuusaako obubaka bwa kalidinaali. Tusanyuse nnyo, tusanyukidde ddala. Ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa nga nnaku z'omwezi 3 omwezi guno Ssaabasajja Kabaka yantuma ewa Ssaabasumba okumutwalira obubaka obumuyozaayoza olw'emyaka 3 egy'obwa kalidinaali. Era Ssaabasumba Abaganda ekirala kye nnabayigiriza kuba ngalo buli kaseera obugalo ne President wa Cathedral Foundation engalo abadde atusaba nsabe. Kale natwala obubaka bwa Ssaabasajja wa kalidinaali obw'emyaka 3 egy'obwa kalidinaali. Tuyiga okukuba engalo baleme kutugamba nti obugalo ekintu ekirungi bw'okisanyukira ng'okuba engalo. Nange mbakulisa Ssekukkulu era tusaba Katonda Ssekukkulu eno etuleetere essanyu, eddembe n'essuubi nga bwe tuwulidde Ssaabasumba atuusaako obubaka. Ssaabasajja Kabaka yatuwadde obubaka. Bwabaddemu emiramwa 12 kangibabuulire anti addiŋŋana amawolu kubanga ndooza mwabuulidde. Yasoose n'atugamba nti obulamu bwe bwongera okutereera ne yeebaza Katonda. Era Katonda tumwebaza nnyo era Ssaabasajja twongere okumusabira Mukama amusuusize ddala. Yatugambye tuleme kuggwamu ssuubi ku ludda olwo. Omulamu ogwokubiri bwabadde buvumu. Kabaka tayagala tubeere batiitiizi. Omuganda agamba nti ekiri atabaala kyekirya n'asigadde. Kabaagendanga okutabaala omutiitiizi asigala waka. Kaakati engo emusanga waka. Bali nga bali mu lutabaalo n'emukavula nga tewali n'amutaasa. Kabaka yakitugambye. Ekyo omulamu ogwokusatu Kabaka yatugambye tulengere ewala. Abantu abamu ebintu babikomya kungulu wano. Tulina okulengera ebiri ewala ne tubyetangira kyabagamba. Omulamu ogwokuna obutava ku mulamwa. Abantu ba Buganda temuva ku mulamwa. Omulamu ogwokutaano gwabadde ku bavubuka okusookanga okwebuuza ku bantu abakulu nga temunnabakola ebinaabaleetera akabasa. Abavubuka be basingawo obungi engalo muzikube enzuulire. Omulamu ogwokutaano oba gwa mukaaga okunyweza ennono zaffe tuleme kuzunguwala watali nsonga. Abantu tebakyasobola kwogera Luganda nga Baganda ggere boogera Lungereza. Ssaabasumba n'abali wano bangi bendabako abaana bo boogera mu Lungereza.
okunyweza ennono zaffe. Ekineewuunyisa nga Dr. Jane bw'abadde ayogera wano, bwe batuuka ku Katikkiro ng'ava mu Luzungu adda mu Luganda, naffe ab'Emmengo Oluzungu tulumanyi. Bw'oba oyogedde Lungereza ayogera Luzungu, n'ab'Emmengo bajja kukutegeera. Bw'olabanga waliwo obwetaavu obw'okwogera Oluganda, lwogere. So si kugamba Honorable Minister, bonna Oweekitiibwa Katikkiro tusanyusa okukulaba, ye Katikkiro Oluzungu taluwulira. Omulamwa ndowooza oba gwa 7 oba gwa 6, gwa 7, Ssaabasajja yennyamidde olwa Paalamenti okubeeramu embirigo, ebikonde n'okuwogola emba. Kabaka bw'ayogera ekintu mukisangako omwoyo. Yagambye nti bivudde ne mu Paalamenti ne bidda ne ku nkiiko eza wansi. Tubadde tulaba aba KCCA nga bagwaŋŋana mu bulago, n'abalala mu nkiiko eyo e Masaka wa. Ssaabasajja yakitulabuddeko. Ekyomunaana yatugambye twewale obusosoze nga bwe twalaba ku tteeka ly'emmwanyi. Etteeka teriba bbi kubanga alireese Muganda. Etteeka liba bbi kubanga bbi. Etteeka liba bbi si lwakuba aliwagidde mu kyoli. Etteeka liba bbi kuba lya Uganda yonna. Obusosoze ndowooza ffenna twabulaba. Kabaka teyatugambye mwagala ani omulala bababuulira. Ekyomwenda Kabaka yatugambye nti okulonda kutuuse naye tulonda abantu abategeera ensonga za Buganda ssemasonga 5. Omuntu atayagala Kabaka wano mu Buganda akalulu agende bakamuwe Karamojja gye batalina Bwakabaka. Yagambye abananyweza ensonga zaffe ez'Obwakabaka nga tuli wamu ne Uganda. Twagala nnyo Uganda bwe wabaayo akyerabidde. Eky'ekkumi tulime emmwanyi. Mukawulidde ako? Ssaabasumba ebigo byatwala ebisinga biri mu kibuga, naye ebiri mu kyalo nabyo birimye emmwanyi. Natuukako ekiziba ne ntuukako oba ne Katende nawe balima emmwanyi. Bafaabe banaalima emmwanyi Abakristo bajja kuzirima nnyo. Ssaabasajja atugambye tulime emmwanyi. Nze luli nabagamba mmwe mulime emmwanyi musirike. Ekyo-11 tulwanyise obwavu mu mbeera zonna. Teri kiswaza Buganda nga bwavu. Omusajja omukulu otwala otya emmere mu kaveera ng'ova ku lumbe? Nga weddira mutima ne bakusanga n'akaveera mulimu ennyama, ova ku mukolo, kiva ku bwavu. Kubanga teri kireeta njala nga bwavu, okulwanyisa obwavu. Eky'12 Ssaabasajja yatugambye tuyige okwawula ekituufu ku kikyamu. Omuntu bw'akugamba ebintuntu obulusi biri ku mitimbagano. Nali Eswatini waliyo Obwakabaka, bantu ne bajja ne mbagamba gwe omutwe ogugwo gwalazeewa. Oli bw'akugamba ekintu naawe n'okigenderako, gwe omutwe ogugwo wagwazise gundi ono muloddokayi, gwe teweerowooleza. Bagamba batya ekintu ekirabwa n'ayonka nti kikyamu n'olanduka nakyo ne kikumalako n'emirembe. Okwawula ekituufu ku kikyamu n'okuwangula obulamu nno kyetaaga ekyo. Abantu basalawo ebintu ebifu bagenda okukitegeera nga beekoonye bagudde mu kinnya. Obubaka bwa Kabaka mubuwulidde? Ennyingo 12. Ssaabasumba kammalirize nga njogera ku nsonga ya Buganda ssemasonga ey'okutaano
ey'obumu. Ebisoomooza tebiggwaawo, naye bwe tunaayiga omugaso gw'obumu tujja kuwangula. Singa ffenna abali wano tuba bumu mu bitwawulo ebitali bimu, obuwanguzi mu byonna tujja kubutuukako. Wano ndabye meeya w'e Makindye Haji Mulyannyama Ali Mulyannyama. Si mulwanya mmuli, omwanjuzi yamuyise mulwanya mmuli, ye Mulyannyama Ali, musajja wa butiko, omusajja musiraamu, era sirowooza nti enkya bagenda kumubatiza. Naye yazze okulaga obumu, bw'ossa ekitiibwa mu banno kye bakkiririzaamu, obwo bumu. Era Ssaabasumba oli yambuuza olumu, nali ngenze mu muzikiti ne nzijamu engatto ne ntuula wansi, oli nanziza ebbali nanga nti ate ebyo biki by'otandise? Ne mugamba nti tomanyi nti mu Buganda mulimu abasiraamu? Kyolowooza abo bonna abatambula kababe bakatoliki nze gyendi nze nababatiza? N'abasiraamu si nze nabasalamula, nina okutambula nabo. Kabaka yatugamba mu bubaka bwe nga myaka 31 ng'ali ku Namulondo nti bwe tunaabeera obumu omulaba ajja kubulwa waayita. Abalabe bajjira mu biti bya njawulo bangi. Kabaka atulabudde tubategeere, tulengere wala tubategeere, twawule ekituufu, tubeere bumu. Njagala obbakakasa nga tuli bumu, Buganda ejja kudda ku ntikko. Mbaagaliza Ssekukkulu ey'essanyu ne 2025 ajjudde emikisa n'ebibala. Ssaabasajja Kabaka wangaala.